gy'otambulidde nawonna gy'oyise obala kubeera mpozi ng'ate otambulamu naffe. Nze Sula Ssenyongo okutuusako omuziki amawulire n'ebikunyumira ku luno nga luno olwaleero. Season twagamba ya campaigns, tubeera na bintu oba amawulire mangi nnyo agasinza okubeera oboolyawo mu biseera ebya campaign. Abanoonya obululu babunoonyereza wa, bisuubizo ki balina olunaku olwajjo nabawadde manifesto nga bwezi NRM manifesto na biki ebirala baze basuubira. Sinafuna manifesto bulungi za bibiina birala olwa bacandidates beesimbyewo balala olw'ensonga nti abantu bano tebanatongoza manifesto zaabwe, wabula bwe batuuka mu bitundu byabwe banokolayo ebyo bye bagamba oba basuubiza ebisuubizo bye baagala okubeera mpozi nga oboolyawo bakolera abantu baabwe singa babeera bazze mu ntebe. Kale n'olunaku olwaleero ate mpozi tutandise bulungi nnyo, wabula tusooka kuzzaako mabega. Olunaku olwajjo lugabadde lunaku olwatandikidde ddala olw'ebibuzo mpozi ate ebyakamalirizo ebya senior 4. Then olunaku olwaleero lwe lunaku olwokubiri olw'ebibuzo mpozi ate ebyakamalizo ebya senior 4. Bingi abantu batambudde bulungi nnyo. Tubadde tukyaludde okuwulira Bedmaster abalya ssente z'ebibuuzo okutuusa mpozi olunaku olwajjo lwetwalabye mpozi ate essomero limanyiddwa nga Creamfield RDC lyagadde lwakulya ssente z'abayizi ba S4 ez'ebigezo. Tubadde tukyakirudde kibadde bakirwanyisizzaako bati oboolyawo kyandibanga kikomawo n'olw'ensonga eyo tukirwanyise ng'obudde bukyali ng'ekizimba tekinnanogera mpozi ate eddagala. Omanyi abazadde kino tukibagamba nnyo, abazadde tukibagamba nnyo, abasomesa bamwe mbateeke ku nninga mulabe ddala abaana baregestarinze. Nze ndowooza nga UNEB bwewa access oba neteekawo poto omuzadde okubeera ng'asobola okukebera ebibuuzo by'omwana we nga bikomyewo nga bifulumye, nze nsuubira wandibadde muteekawo ne access, muteekewo ne poto endala ng'omuzadde asobola okukebera ku mwana we n'amanya omwana wange na kutuulira ku ssomero ki. Kuba waliwo abamu nga kituufu tebalina center number naye nga olwedde asobola okuligisalingira wala era nga abaana bakola bulungi nnyo ebibuuzo ebyo tubirabyeko. But wabeerawo oli asaba essente z'ebibuuzo ate n'ataligisitalinga baana nga ssente aziridde, ate tugenda okkizuula nga ne ssente ze baba balina okuwayo mu UNEB zibeera ssente ntono nnyo. Yes, ogenda olaba abasajja nga basabye emitwalo 21 za bibuuzo naye nga eriyo sense agenda sosota emitwalo 8 eri UNEB, kitegeeza emitwalo 13 gabeera magoba ge, naye akulaga nti zonna azirya oba nfuna zonna akulaga nti azirya n'atalekaawo wadde nga tasaasidde muzadde na mwana myaka 4 gy'amaze nga atoba. School fees zifuuse school fees, buli kimu kyekanamye, embeera mbi, you know. Naweebuuza abantu bano ddala bo tebalaba mbeera nga bweri, obulamu basazeewo babuyise bwe batyo nga tebafudde ku bantu, banaagamba batya tebafudde ku bantu, embeera eneebeera etya, you know. So mu mbeera eyo ne tubeera nga tukusaba gwe Bedmaster awuliriza ne UNEB mwandiyambiremu abaana bano ebibuuzo ne mudiiringa n'omusajja ow'essomero, kubanga abaana bambi bo tebalumanyi, bo abazadde basasula, abaana babadde prepared bulungi nnyo, nekibeewunyisiza okulaba nga ate ebibuuzo tebizze oluvannyuma lw'okubeera nga oboolyawo tebaligisitalinga nga ssente zaaliibwa. Kati simanyi ministry ya education kiki egenda kukola kuyamba. I don't know tugenda kukola tutya. Wano wetwetaaga ennyo enkolagana ya UNEB n'abazadde n'amasomero wano. Mu bibuuzo bino ebyakamalizo ndowooza mu second term awo mulina okubeera nga muyisaamu eggaali abazadde gattako mpozi oboolyawo n'amasomero Bedmaster ne UNEB mubeere nga mwetegereza bulungi nnyo ensonga zino. Mukakase nti abayizi bonna gye bali masomero gonna agali mu ggwanga lyattu Uganda babeera baligisalinze bulungi. Muteekewo helpline oba customer care ng'omuzadde kale asobola okuba n'amanya naga nti bannayalo nze ndi muzadde wa ssomero bwe liti
essomero lyo lyawandiisa abaana nti ye mu baana bebawandiisa kuliko abaana be bati bati wali kyangwe database ebeeramu eri otekamu buteesi nti Kyampisi primary school Kyampisi secondary school nga bayiwawo Kyampisi secondary school bane baligesalinze nga bakubuuza mwana wo yani erinnya nti ye Gundi. Those toll free lines customer care Gundi zijja kuyambako okulwanyisa bino akubeera nti time etuuka ebibuuzo bituuse nga tele bagamba nti omwana nti yali gestalinze omwana nti yali gestalinze kati abagenda kuyambibwa atya nga n'obudde after buba buweddeyo you know ekintu tulina okubeera nga tukitereeza nnyo government kubanga ekireetedde bino byonna government kubeera nga yejjako ebintu byonna education system nejjejjako eriwo just kuregulatinga but tefaayo omwana asomeddewa oba bamubbye oba tebamubbye yo tebigikwatako eriwo bukubuwira licensi na bigezo naye ekyomwana asomeddewa oba bamubbye oba tebamubbye oba asoma batasoma tebibakwatako oba essomero lyali mu lya standard oba terina standard tebibakwatako eyo ye government. Facebook, X, Instagram oba Blue Sky gye tuinyo okubeera mpozi nga atera still tukikwasaganya mu mpola nga bw'olaba essaawa zino zennyini. Mawulire tukyalina mangi nnyo nakugambye tusooka nitukutuusaako mpozi nga bwe gatambudde olunaku olwaleero na biki ebyenjawulo ebigabaddemu. Na biki ebyenjawulo ebigabaddemu. Polisi mpoza ate olunaku olwajjo yalemeseza Mubaraka Munyagwa mugati gwa bato okuba campaign mu bifo ebimu gye yabadde ateekese okutuuka polisi oba polisi naye ebeerya ku masappe bene bangambako nti waliwo nabadde ndaba ka video ka nyaliani wabadde yabadde awo ekyokulabirako nga nti Bajjo yagezaako genda okwekalakaasa oba ligenda kwekalakaasa maaso ga polisi oba wa nga ina gyagenze okusula nakafaliso ke polisi nemutunira butunuzi bweti nemuvaako Bajjo yamala kukubira Abitex namugamba waya akabadiko enkoze kaganya okukola soko okubira abo aba CPS baleete patrol bajje bannone baweeyo sente bawe emitwalo 15 ngenda zikuwa mbu nibazibawa ne bajja mukujja mwiri nga kuba ebifaananyi nenga oli akabadika ali kaganye so bwe ngamba nti ddala mbutuufu polisi mwe muyambako opposition okutambuza emirimu gyayo n'okuteekawo obukuubagano mu bantu ab'enjawulo mba mukyamu mbuuza bubuuza kuba kati sooka otunuulire Mubaraka Munyagwa atambula n'abantu bameka omulemesa okuba campaign kiki kyayinza okukola ddala mu mbeera bw'obanga olaba ekirinza oba oliawo okulemesa emirimu okutambula mu kibuga kabeere Bobi Wine atambula n'abantu bangi tava nabo Kampala abasanga gy'agenze ne bonna babeera bayimiridde mu kifo nga beemanyi nti ono gye Gundi akolera wali ono egundi akolera wali eri kubanze ndaba abantu abamu abakola ebintu ebyenjawulo babeera traceable mwala wali omuvubuka yavuga Bobi Wine ku pikipiki wuyo mukama wembu n'amugoba actually nalaya abantu abamu nga bagamba nayo ntayagala pikipiki mpya bla bla n'ebirala oyo omuvubuka polisi yali eremeseza Bobi Wine okugenda emubende kati Bobi Wine n'avaako n'abayitako n'atambula n'agenda abaana ba boda boda ne bayita mu kasooli w'abatuuze yali waawo ogenda ogira bwoti pikipiki n'emusanga mugamba president tula tugende n'atuula oba ontegeera mukutuula kitegeeza nti oli nanyini piki mbuba mukubira amasimu mangi nnyo gwe piki yo yavuze omumenyi w'amateeka ekibi kyo opposition bla bla n'agimujjako omulenzi yafunye piki nina omukyala gwendabye era sitiro ow'olubuto nga naye yadduka misinda ajjalayo ku Bobi Wine naye wetwogerera essaawa zino bamunoonyeza dda bamulabye dda abakamera na buli kimu kitegeeza buli abeera kulale okwo abeera amanyiddwa sisuubirayo muntu yenna kukola fujjo simanya biki lelelele you know so kati polisi singa odda wuzi wali n'oyimirira n'ogamba abantu temukyameno mugire bwe muti okitegeera ojjaba oyambye kinene nnyo dhani okulemesa
abantu bano oboolyawo okutuuka gye balina okugenda. Lwaki? Nti buli bw'obagaana ate obakolera publicity ku bbeeyi kini eno featuring mu butambi bwabwe nga bagamba nti bazanya documentary ey'omulundi guno tegenda kunyuma olw'ensonga babadde basuubira effujjo lingi nnyo okukolebwa naye ne kigaana. Yes, bandi banga badde basuubira effujjo na biki ne kigaana, but gwe tulaba nti bato bataddeeko mbeera gwe tulaba nti naawe obeera oyina emirembe, naye kennyini obeera oyina emirembe obadde spendinga kinene nnyo mu butabanguko oba nfuna gwe kennyini spendinga kinene nnyo mu butabanguko, leeta tear gas, ate money power, emmere gye banaalira mu field n'ebirala. Nakola gye Mugisha muntu yabadde Kalangala n'asuubiza mpozi ate abantu b'okubikalangala eyo okubeera nga ate oboolyawo entambula ey'omulembe buli kimu. Jjukira ebizinga byonna entambula si nnungi. Bakagenda okweteekako bino ebidyeri biferi ne kubaddeko emmeeri oba bbiri oba eri emu, kati ng'entambula ya either ebeera ya buno obwato mukono oba si kyekyo, entambula ebeera ya amaato g'abantu obwato buno obwa yingini buva ne saabwani obwo butwala abantu nga 12 15 bwe batyo be batuulamu ne bagenda ne bavuga. Kati agamba nti ye bamulonda kuba president agenda kubeera mpozi nga ate oboolyawo akola eby'omulembe ddala, ebirenga akola ebintu eby'omulembe ddala asobole okubeera nga ate atambuza bulungi nnyo ebyentambula mu bizinga by'e Kalangala, Ssese n'ewalala. Mawulire mpozi ate amalala omugagga Kamoga ayigibwa poliisi essaawa zino oluvannyuma lw'okubuuka ate mpozi court bail ne police bond byombi n'abeera mpozi nga ate abibuuka. Kigambibwa nti bamutaddeko miliyoni 3, bamutaddeko obukadde 3 singa omuntu omu ajja n'awaayo ebikwata ku mawulire bamawulire agakwata ku Kamoga nti waaye yeekwese wano. Ono nno Kamoga musajja yatandika mpola ku Bukedde TV nga tumulaba ng'atunda ttaka, ng'asuubula ettaka n'alitematema n'atunda, n'agaggawala n'ava mu kutunda ebitundu ebiri eno mu baavu n'adda ku Entebbe lya kwe yakola ne ofiisi ze, n'abeera ng'atunda ttaka ly'abagagga n'agaggawalira ddala, n'agenda n'emakka n'ebirala bingi nnyo n'abituukamu. Naye omusajja ono avunaanibwa musango gwa kusengula batuuze ku ttaka. Yasenda n'abasengula bonna ku ttaka nga tabaliriiridde takoze batya, ne beekubira enduulu, omusango ne gugenda mu kkooti n'akwatibwako. Bwe yakwatibwako ate n'amala n'aweebwa okweyimirirwa kwa kkooti, ne kati abuze talabikako. Ono nno era yali mu buvuyo bw'ettaka lya Suuna Bbeeni ne Nambwayo, mukyala wa Suuna Bbeeni, olw'ensonga yaddira ekyapa kya Suuna oboolyawo n'ateekako ate erinnya lya Nambwayo. Kati nebeera nga bakaana ettaka lyani yagula. Suuna agamba nze nagula, oba ntegedde. Suuna agamba nze nagula, Nambwayo agamba twagula ffembi. Kati obuvuyo kitegeeza simanyi buzibu ki buli mu bizinesi za ttaka. Abantu bonna be tulaba abatunda ettaka babeerako n'ebizibu by'ettaka. Tosooka kukola kunoonyereza ku ttaka n'ogamba lino ettaka lyani omutuufu, n'otuula n'obuuza abatuuze abaliko nti abaaye muli ku ttaka lino ani landiroodi wammwe nti ye gundi. Nonoonyereza ddala oyo omutuufu yakuguza, bw'aba yakuguza talinayo baganda be banaakaayana, talinayo baganda be banaakaayana. Bw'aba bagye bali bombi bassa kimu baagala kutunda nti ye bekibeera bwe kityo, nga mulyoka mugenda mu ndagaano ng'omanya nti kuliko bwe bati bano ngenda basasula St. Vincent beegula tebeegula. Okitegeera bwe babeera beegula ng'okisortinga out ng'okitereeza. Naye
mwe mubeera mwagala mutwale byonna kati omulugu bwogo gwe gubaletedde ebizibu ebingi oba oli awo tusizanga kola bakamoga mujjukira Sema Properties oyo yasenda ttaka lya yayagala kubba ttaka lya mukadde na mugonga awo myaka nga 9 yakomekerera ali mu komera Jomai Mabanja running bankrupt. So kati kitegeeza abasigaddemu abatono mulina okwegendereza abatunda business center kuba abanene bonna Jomai Sema Properties ukati uno Kamoga Properties bali mu mbeera duka